nkwebaziza nnyo okulaba emboozi omukenkufu buli lwa Sunday sawa 7:30 webale kuwangayo obudde okulaba nga onoonya amagezi nga bwe tuze twogera ku bintu bingi nnyo nga bigiriza abantu okukola nkugamba nti naawe olina okuyiga okukola ng'omuvubuka ali eyo kyamutawaana nnyo okulaba nti abantu bakola ate gwe nga weebase bakulisizaayo nnyo mmwe abagenza okuziika omuyimbi Nakinku Moses Sekibogo nza mujjukira bulungi nnyo programu yaffe gye twakola ku Bafirika n'okozesa ebintu ebyawe nga sabbuuni oli owa dudu we nenkugamba nti abaana bano bayimba ku mukyalo omulungi akozesa African Black Soap dudu bali bategeeza omukyalo omulungi akozesa sabbuuni owa dudu Abanigeria bamuyita dudu naye tusaba Mukama amulamuze ekisa era ne tugumya munne gwabadde naye Douglas Mayanja okulaba nti abamugumu ebintu bwe bityo ebiddawo tebyenkanankana buli adda wajja n'ebibye ani alimanya nti basudde waliwo abali muddira mu bigere oba n'omukenkufu naye tubasabira babe bagumu ne bannayuganda okulaba nga twayagala Katonda yagala muneighbor wo nga bweyagala eteke ku Yesu Mesiya yatulekera kwagala bannaffe lwaki okuba muno wansi okumwasa omutwe lwaki ogirayo omukenkufu ebyambe omutsanyeewo olw'okuba olabye eddoola ye kikugasa kigwe so genda gikungula so kiba kibi nnyo era kyovulaba leero nyambadde bbulaaka okujjukira baganda baffe abo era nange okujjukira ebizibu bye nayiseemu mu wiiki eno ng'abaana abatagala okukola ab'ekyejo baganyudde eri ennene naye Mukama wa maanyi akasubi akyatubiseeko nga bwe tuze tutambula mu bintu bingi nnyo twalaba olwokusatu luno mu mboozi z'omukenkufu butowa ebiryo mu mawulire gaffe gali amaganzi agabukedde emboozi z'omukenkufu twayogera ku butowa ebiryo naye gwe nkugamba nti agwe yali ku TV Sunday wedde twayogera ku butowa ebiryo nono olwaleero era njagala twogere ku kintu erere ekiri mu tulubale butowa ebiryo nga yempirivuma bagamba abayita ababiri bejjukanya empirivuma ne butowa ebiryo tewali njawulo kubanga tutulidde ebiryo n'empirivuma empirivuma esinga biryo ku kaluba naye nga emigaso kumpi gifaanagana n'olwekyo nti bino ebintu ebibiri oba obigase obanga afunye Ronaldo ne Messi n'obateeka ku ttiimu y'emu eba wini nti gwe omusajja ali eyo nga embeera zo olina obuzibu obw'amaanyi ennyo naddala mu maanyi sigama amaanyi gano gokaago mu kisaawe ag'omutaka Ssejjombwe naye n'amaanyi gennyini ng'oli munafu kye bayita fatigue osanga muganda waffe singa yalina amaanyi agamala yandibadde yeerwanako tewetaaga kukola mifumbi wetaaga kulya ku buto w'empirivuma ono buto w'empirivuma ono nga bwe tulaba empirivuma ekaluba ngumu nnyo era kyovulaba ne kabaka waffe bamubbulamu erinnya Lukomwa Nantawetwa balijja ku muti ogukulako empirivuma guno oba gwe bayita olukindukindu ne kati ffe ng'aba Prof Bio Research tumukamudde mu buto oyiro oyo ate nga tukimanyi abantu abasinga banywa nnyo kaawa w'empirivuma ne kaawa oyo kugamba baddira empirivuma zino ne bazisiika nga bwe twalaba era ku biryo nti abantu basiika ebiryo emigaso gyonna ne gifa kati n'empirivuma zino abantu bazisiika ne balyoka bakolamu kaawa emigaso gyonna oba ogisse n'empirivuma bw'ate ogisiise ne tuginyigamu butto ng'ono bw'omulaba butto w'empirivuma ayamba nnyo okukuwa amaanyi n'okugumya omutima emitima gyaffe oluusi gyabika muntu n'obulira nti yabadde asamba mupiira omutima ne gwabika yabadde avuga mmotoka omutima ne gwabika naye empirivuma olw'obugumu bwayo naye erina ebirungo ng'ekya zinki ng'era ekiri mu biryo nekiba nga kisobola okugumya omutima gwo ne guba nga mugumu bulungi era empirivuma eno butta avudde mu mpirivuma ayamba nnyo ne ku baana abafunye ebinyama mu nnyindo ze bayita adenoids zifuuse adenoids era abaana abasinga babalongoosa naye era zikomawo empirivuma eno erina ekirungo kya nicotinic acid ekiyamba ku binyama by'omu nnyindo kati omuzadde ali eyo omwana we afuluuta n'ensi yonna neewulira ne bagamba omwana wa gundi yeebase ojja kuyambibwa nga bw'omwana we omuwa empirivuma eno ya oyiro kubanga esigaza ebiringo byonna kubanga yo tetugisiikako ate n'anuusa n'akakomera nga bwe twalaba mu puroguramu yaffe ewedde mu wiiki nga 3 emabega oba ojja kuba omuyambye nnyo omwana oyo
era naawe omukyala ayagala okubalansinga enkubirizizo ebirungo byo by'obulamu kuba enkubirizi oba hormones kasita zikyankalana abakyala bafuna obuzibu bungi nnyo bafuuka mudde baba bakambwe nnyo ayinza okukucapa akambe n'agamba nti akukubye luyi naye nga kutemye kambe kati okwewala embeera eyo abantu abavaako waya naddala abakyala nga enkubirizi zikyankalanye kubanga era ojja kulaba abantu aluusi abakozesa enkola eno eyakizaala gumba bakyankalanya nnyo hormones empirivu meno ejja kudereza hormones zaabwe ate empirivu meno bw'ogigatta ne oyiro w'ensujju kiyitirira kuba obalansinga bulungi nnyo bw'omukyala abadde ameze ebirevu ne biba nga bikomaawo toddamu kufuna birevu kusekerera nti gundi agenda kusala channel omukyala ayagala okugejja mu hips okukola waaka side way empirivu meno nnungi nnyo kubanga ekwongera ekirungo kye kiri ekya estrogen n'omukyala n'ovaayo ng'onyirira era ne ku baami naddala abasiraamu twagamba nti n'abasajja abalala bonna empirivu meno bw'ogigatta n'obutto w'ebiryo obutto w'empirivu meno w'ebiryo okolera ddala zinki ow'amaanyi ne woba ne hakinya oba osobola okuba ng'omalako kubanga empirivu mangumu bakubiri famire abalya ebintu bino ebigondagonda abantu babalisa pudding simanya mayonnaise ogenda okulaba ebintu byonna bigondagonda era ogenda okukakana ng'omusajja omutakase ejjombwe yenna anyenyanyenya naye oba oyagala okalubya omutaka empirivu meno gikozese ya oiro ejja kuyamba nnyo ku mutaka oyo era nga bwe tulabe nti ebintu bikwatagana combination bintu birungi nnyo mulabye duo kyebadde tukola singing duo eyo kintu kyamaanyi nnyo empirivu mango era ng'ogigase ne buto w'ensujju bizibukula abakyala enseke abakyala abasinga tebazaala kubanga enseke zaazibikira empirivu meno tulina testimonies zigendanga mu 100 era bw'ojja ku ikotorio abaana basobola okulaga fayiro z'abantu abazibukiddwa enseke abadde batazaala empirivu meno ekikoze era Katonda tumwebaze yagitonda kubanga buto yayambye abakyala abeebweru bonna beewoonya amaanyi agali mu empirivu ma era empirivu meno nungi nnyo ne ku baana abasikosero nga era bwe twagamba ku buto bw'ebiryo ti bino ebyombi empirivu meno iron ate buto w'ebiryo ayina zinc kati webyegatta n'obigatta kajiiko ku mazzi biyamba omwana ono okuba n'amaanyi n'omusaayi okweyongera ate ng'omusaayi ogusinga guba mulema empirivu meeyo nungi nnyo ku baana abasikosero ng'ogigase ne buto w'ebiryo era buto w'empirivuma mulungi nnyo n'eri ku bantu abalina obulwadde buno bw'abazira abasajja baddawo ne beewaana nti nyina obulwadde bw'abazira enziku zinzita ndi muzira vaawo genda ku ikotorio ekisenge 152 ow'emukenkufu Julius Nyanzi Prof Bio Research ofune kabuto k'empirivuma tewali buzira bwamu genda wejjanjabe oleme kutambuza banno kubatwalira nziku buto w'empirivuma ono alina nicotinic acid nayamba nnyo okulaba nga akendeeza obukuwonya obulwadde obwo obw'enziku wa gonorrhea era empirivuma nnungi nnyo ku balwadde ba sukaali ebayamba nnyo naddala okulaba nga eboozaamu sukaali erina ekyo ekirungo kya nicotinic acid era n'abantu nga abasukaali abagwamu nnyo amaanyi onywayo akajiiko ate gwe ekirungi nfe bw'ojja wali ku ikotorio tukuwaayo ne keeki y'empirivuma n'obigatta byombi n'ensujju ya bwereere obulamu ne butambula bulungi nnyo era abakyala bangi babonaabona n'ebizimba bya nnabaana butono w'empirivuma ng'omugase ne w'ensujju tebimanyi ebizimba biremesezza abakyala okuzaala ne bafuna infertility bambi n'abamu n'amaka twalaba wano ekyatuuka bambi ku musajja bamululimba omwana naye kwewala ebizibu ebyo byonna bye tutera okulaba kugataliiko nfuufu wenywere kabuto ak'empirivuma ne kabutoko ak'ensujju olaba obulamu bwe butambula obulamu bube nga bulungi nnyo ababonaabona n'embeera eyo okwerabiralabira empirivuma erina vitamini B6 eyamba omuntu okulaba nga alizoninga faster talwawo ebintu abitegeera mangu alabirawo denja n'aba nga yadduse edda weetaaga kabuto k'empirivuma era n'omuntu alina dementia yeerabiralabira ennyo abali eyo abalina Alzheimer nga mwerabire ogenda okunaaba n'ovaayo nga tonaabye kabuto k'empirivuma kajja kutuyamba nnyo era empirivuma eno obuto osobola omusanga ku Ikotorio Mall ekisenge 152 tuve mu kyejo muganda waffe Moses Sekibogo nga bwe mwalaba twamukozesaako wano nga yayimba oluyimba olulungi olwa sabbuuni waffe oliduddu we mukyala gwe yali akozesa sabbuuni oyo naye tusaba Mukama amulamuze ekisa ebyamusobako byonna abimusonyiwe ne muganda we Douglas Mayanja amugumye n'abo bonna abasigadde abandaba obulamu tubukuume obulamu nyaanya wegwira wansi eyatika so tetubukiriza kugwa wansi obulamu tobuzanyisa obulamu kya bbeeyi